ziri 23 zokka ezakigaana essaawa 12 ezakawungezi ku lunaku lwaliro ennaku z'omwezi ziri 2 olunaku lwa Sande weewaawo tuli mu mwezi gwa mukaaga mwaka 2024 kale nkubuuzizaako ate n'enkuba zirimu gy'otuusizaako engalo akawungezi ku lunaku olwaliro Philip Bongo retire Born in Africa bw'owulira akayimba nga ku Born in Africa kiba kitegeeza nti oli mu Philip oli Munnayuganda ate era olina okwagala Uganda, olina okwagala ensi, olina okwagala ekitundu kyo, olina okwagala disitulikiti, olina okwagala abantu b'owangala nabo ntubuuza oba okitegeedde kale nga bulijjo ndi omuziranyonyi Dennis Ssebulime okuva ku Mande mpaka olunaku yemŋŋambe Mande mpaka ku Mande kubanga buli lunaku mbeerawo ate era ndi nammwe puroguramu yaffe eno omuntu oliko okuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo mu disitulikiti y'Ekyankwanzi mu paaliyamenti n'ensonga ez'enjawulo omanyi abantu abadde mukaasa Mmeeme Jozi abantu nga bakubembawo nga bagamba nti tulina okwogera ku kitundu kyaffe ne gavumenti yaffe ekitundu olyawo tuba tulina ate omuntu ow'enjawulo nkuggyeko nti wali mukaasa Mmeeme tuba na bannabyabufuzi naye ate tuba ne special munnabyabufuzi omuntu alwanirira abantu bewansi ate era agenda okuba nga muntu wammwe agenda okuba te nga obaolyawo abaako enkyukakyuka gy'ayinza okuleeta mu kitundu kyo n'okubaako by'ayinza okugatta ku muwulizaawo waffe owa 89 akawummulize 7 Kyankwanzi eddoboozi ery'omukozi nga nze omuziranyonyi Dennis Ssebulime ate era ngenda kutwala akaseera kano oba omukisa guno deni nsooke nnyanize abagenyi bange benna mu studio ate deni oluvannyuma tube nga tweyongerayo obalyawo ekinnange tukiyinza kuba kibi singa abakitwala mu linnya lya Yesu M2B nsanze okulaba Sebo nange nsanyukidde ddala okuba nga ndi kumpewuluza Voice of Kyankwanzi 89.7 endoboozi y'omukozi erinnya Kikomeko Jorem nga bw'okitaddewo nti M2B tekiri nti wabula M2B kyekyo kawunte oba gite kyekyo constituency ate era omugenyi waffe tayise yekka asobodde okuba te nga abaako abagenyi ab'enjawulo abe basobodde okuba te nga ajja nabo oba olyawo nsanze okulaba taata kama wange nange nesibye nnyo kuba ku mpewo za 89.7 Voice of Kyankwanzi njagala nnyo eŋŋombo yammwe nti eddoboozi ly'omukozi okukola kintu kikulu nnyo era bwe mbeera n'abantu ab'enjawulo nga twogeramu era nnyo bakubiriza okutereka okukola kirala naye n'okutereka kirala abantu abasinga bwe bakola essente bazisaasaanya zikomekera nga zonna ziweddewo naye enkola ennungamu yandibadde nti bw'oyingiza omutwalo gw'ensimbi ojjako siringi 10 n'okuteeka wabbali obiteekerateekera ebigwa bitalaze oba ebirigenda okujja mu maaso akenda akakozesa naye osigazaako bagamba nti essente gy'oterese mu nsawo yo gy'otadde wabbali n'otereka essente eyiyo ezisigadde ozisindika oyinza okuba nga osasula landiroodi omusasula rent oyinza okuba nga ogwagula sukaali oyinza okuba nga wasasudde mu ddwaliro waguze olugoye ziba zezikyali zizo oba oziggyemu ebintu ebirala naye essente eyiyo yera essente gy'ojjako n'ogisigaza n'ogiterekera ebiseera byo ebigenda okujja ne bayibuli ina okutereka ekwogerako naye sima mukama wange nzikiriza neebaze abazadde abafuddeyo ne bazzaayo abaana ku masomero ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwe twakamalako ogwa May gavumenti Sebo okusinza ku kalenda yaayo ey'omwaka guno yaggulawo amasomero okuddamu okusomesa abaana omuzungu omu bamwita Malcolm X yagamba nti okusoma oba okusomesa omwana yengeri mujoyinza okumuteekerateekerayo ebiseera bye eby'omu maaso ye yagamba nti epasipooti ebatwala mu biseera bye eby'omu maaso olw'ensonga eyo nzikiriza neebaza abazadde wamu n'okukubiriza bonna abatannaba bakutwala baana baabwe mu ssomero babatwale gavumenti erina enteekateeka ey'okubeera nti waliwo amasomero g'abaana basome abaana bagende basome n'aga private nago mwegali so buli omu okusinza ku busobozi bwe atwale omwana kikirabo kyoyinza okuwa omwana ekyenkalakkalira okubeera nga omutendese omusomesezza n'abeera nga ayise mu ttendekero n'abeera nga tabadde mwana atayiseeko mu bbanguliro bannaabwe gye bayise
olw'ensonga eyo nange ndegatta wamu okubeera nti njagaliza abawuliza ba Voice of Kyankwanzi eddoboozi ly'omukozi olunaku olwaleero, era nsaba tuwuliziganye nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ga bonaabozanjire mukama wange neyanzigise. Waliwo sinali eri kaseera kano mu Parliament egenda mu maaso ng'ogyeko eya sipiika nti n'abakulu omuli ono yali akulembedemu amagye g'Erwenzulu okubanga balumba lubiri nti babataddeko ekiwandiiko. Naye eriwo ensonga egenda mu maaso y'ababaka abateeka emikono ku bakamishona, kujja obwesigwa mu bakamishona, era juzi nagenza okutunulako nga miwendo oba baweze 130 nga twetaaga emikono 177. Kamishona eyo ensonga ekyali waggulu kubanga tusinza ku biwandiiko ekyaffe mu kiraga nti beegabanya akawumbi kalamba n'obukana 7 era nga kuliko Mpuuga yafuna obukadde 7 ne banne abafuna obukadde 400. Ayinza okuba yasinze okumanyika ennyo polisi bamanyi nti bebalwaniriza ate ne bamukubatandisa okuyingira embeera ezo. Ensonga eyo andyagadde obeeko ky'ojoogeraku olw'ensonga nti ensimbi zino zibeegabanya n'emikono gino egiri mu kuteekebwako 177 waliwo possibility okuwera n'obutawera kubanga bya Uganda obimanyi waliwo bayinza okuwaayo ekkonde waliraga abantu teekako n'atateekako. Naye ekiri awo nti ekyokujja obwesigwa mu bakamishona bano kinajjawo omusimbi guno kubanga tegudda mu kugenda kwegabanyira mu bantu ng'abo batu. Esebo ekisooka ensimbi bazeegabanya tuwuliriza kali akawunti kamu obukadde 7 bagiyite 1.7 billion. Ensimbi zino zaasooka kumanyibwa naye walina okubanga waliwo ensobi gye baakolamu information efuluma negenda mu bantu nti sente zino bazigabanya. Naye ekyo kikulaga nti ensimbi zino ze beegabanya abantu bwe batuuka mu Parliament abamu beerabira omulamwa eyakulonda yaani yakulondera ki kye yali ayagala. Kubanga ensimbi zino musolo era simanyi bwe mangi kunyonyola naye singa mbadde mu Parliament kyaka naali badde ku babaka 10 abaasooka okuteeka omukono kiwandiiko ekyokusabirwa ababaka bano bajjemu obwesige oba tufune embeerayo bakangavulwe lwansonga ekitiibwa kya Parliament tugenze tuti abaliyo bagenze bakitta kati Parliament batandise ogifuula akatale akakutula ddiiri. Kati ddiiri bwe ziba nga zikutukira mu Parliament ng'ogenda okuwulira nti kino kyayita mu Parliament bano beegabanya sente bazigabanyira kyayita mu Parliament kino baakola kino ne bagamba twali tugoba kino naye bano bwe baba wakase. Naliko n'omukyala ku ADM baali balina kye baagala yali bikwatagana n'amafuta nga balina kye baganye olw'ensonga nti kyali kikosa obutonde. Omukyala oyo yekaaya w'ekibuga onalewo kaaya n'agamba nti baakaanya baali 11 omusanvu gwagaana ne gugamba nedda payipe eyo aweeyita ABCD si walungi n'ebiddakaawo then bali ne bakkiriza naye nafulumanga baga environment naye waayita olunaku lumu n'olwokubiri nga n'abaali baganye bagenze bakendera. Kati tusindikayo abantu naye nga ssente olw'olumu ebaleetera okutendewalirwa. Kitegeeza ensimbi eyabaleetera okukola ki okutendewalirwa ne basalawo nga bwe basalawo. Naye ensimbi zo zibeegabanya zivaawa lwaki tebanoonyereza ensimbi ezo zifuutukawa? Ensimbi zino nga ne bwatanoonyereza bo ze beegabanya tezaava nti muwi wa musolo yaziwa kubanga kyonna kigwera ku ggwe nange n'omulala atuwuliriza
bw'oba omanyi olina bizinesi gy'okola naye oba tolina bizinesi kigwera ku gwe kasita oba omanyi ogula sabuuni kasita oba omanyi ogula omunnyo kasita oba omanyi ogula sukaali ebintu bye tugamba nti basic need z'omuntu abeera ewaka ebintu ebyo bwe tuba tetulina misolo gimala byebagerekako emisolo kuba bamanyi tuli bazibwa ku byewala kati ono bwe baali beegabanya ensimbi ezo zaali teziri wano bazirina ne bazeewola mu palamenta l'essabu kubanga baali bakimanyi sente zino gavumenti ejazizaawo bwe batalina sente ejakolaki ejazizaawo naye tetugamba okuzeegabanya nti bwe bwali obukyamu obukyamu zaayita mu tteeka ki kyekyokka ekyaleese obuzibu mu palamenti kali kasiimo baali bakoze eki nedda ssebo singa kabadde kasiimo zaali za mulundi gumu akasiimo kabaawo emirembe n'emirembe kwaba abantu abalituula mu bifo ebyo gwalabyewo nga tukaayana nti lwaki yaliko vice speaker akyafuna omusaala ogwo honorable Edward John Kasekandi ng'akyafuna omusaala ebitundu ebyenkomeredde bye bassaawo okubanga former speaker ate ng'akyafuna omusaala olw'okuba nti former vice president ebyo baabisa mu mateeka oba si birungi oba bibi naye baabisaawa mu nteeka nti ezo privileges oba oba obusiimo abufuna mpaka lwafa naye tubuuza sente zino akawumikamu mu bukadde 7 zaayitira mu tteeka ki etteeka bwe lyabula ababaka ne beeyawula mu bibiri eri abagamba esente zino zafunibwa mu bukyamu ffe katukuŋŋaanye emikono tubagyemu obwesi babaka becha babiri bafuna 4 Honorable Mathias Mpuuga yafuna 5 ze yasooka n'okwegaana nti tebazimuwanga bagenda muwaako 10 baddemu ensi egenda okuzuula nga sente yakola ki ezifuna zonna kati ekyasinga omukosa amalize kano nti y'omu ku baali bakulembedde nga basojja NRM nti enguzi ki Mpuuga yes nti enguzi mbi NRM ekola ki ery'enguzi kati ng'ate ali ku ludda luli oluwabuzi olwabula gavumenti ne tugenda okwekanga nga bo babuulira munyweki amazzi ate bonywa ne bakola ki ne banywa wayini kyabulabe nnyo okubanga kyoyogera you don't walk on the talk totambulira mu byoyogera sente ezo nze singa mbadde mu palamenti olwaleero naalibadde mbagamba nti nasayinizera in fact namwe abatuwuliriza buuza ku mubakawo bw'oba olumirirwa esente yo omusolo gwe tuwa omusolo gwe muwa buuza ku mubakawo omanyi oba yasayinize oba tamanya singa omubaka ono aba teyasayinize kitegeeza wagira enguzi ekyo si kirumamu bw'oba tewasayinize wagira enguzi kubanga nnyonnyola abalonzi bo zaayita mu tteeka ki bazeegabanya bayita mu kawaayiro ki naye bwe kabanga tekaliiwo bawagira enguzi buli atasayiniza awagira enguzi ne bw'okatemamu n'okawa ku bantu buli member of parliament kubanga tulina ababaka 529 twetaaga emikono 177 gyokka era bwe gibula mutandika okwekenneenya abakulembeze 177 Ndigambye ebikono 200 be bangi kubanga ensonga eno ekyansanyusizza opposition tyagivuzeeyo katubadde twagala tulabe ku bantu mu kibiina ekifuga opposition eramba mmeka opposition erinamu ababaka bawerako nyinza okuba nga sirina exact figure naye bawera 10 basuka nti bono wagamba bokabona okusajja kakati ekikwasa ennaku opposition bonna bayinza obutasayininga kyekikwasa ennaku kati tulina omubaka nga Honorable Segirinya taliiwo mulwadde naye tumujjako naye ne opposition yennyini tugenda okwekanga nga waliwo be basisa omukono kubanga njagala otegere si buli agwa ku opposition nti abiriko nti ali ku bantu be ate si buli agwa kwenyale nti ali ku bantu be abamu bagenda kusuubula omanyi okusuubula kwe kugenda n'okwata ssente n'ossa mu bizinesi ng'osuubira amagoba kati gwe by'okukulembera abantu si byokoliko bw'oba agenda suubula byabufuzi oli bwakuwa miliyoni 10 oba 8 nagwa tosayininga ate oba agenda suubula byabufuzi naye bw'oba agenda kukolera abantu ekituufu kiri nti abantu bano balowoozeeko
okwata omukono osayininge ababaka bano tubazeemuko okumpisa. Si kirungi okuddira ssente y'omuwi w'omusolo noddira ssente zandikoze ekintu nga kigasa abantu gwe noozirya ne famire yo. naye bano abazeegabanya ate waliwo ekinyusi bazeegabanya kituufu naye ate ani yatuuza gundi eyo tugambe nti nga bo benyini be beetuuza ne bazeegabanya. Kakati byonvuga ndabayo Parliamentary Commission agikulira speaker ne leader of opposition atula I think era ndowooza nti ne prime minister aba bwe basuubiddwa bw'oba ostenshalinga abantu bano tetwagala tusooke tufune bano abasatu kuba kati ebizibu bya sipiika bingi. Sipiika bamutaddeko ekiwandiiko, sipiika olina ennyumba eyukke, sipiika bamutaddeko embeera ne bbawe bamutaddeko embeera, sipiika amabaati wabba gaabaki gaabawejjere. Sipiika yagamba tewali kooti yali ekozesa yali envunaanye. Kati sipiika ng'akyali mu bizibe ffe katusole tufune bano abasatu oba mutagitinga oli ati kakati mwabagezaako okugamba nti mujjemu obwesigwa mu bano kubanga be yatuuza nabo yaliko nabo mu meeting eyo tebanga ababaka bano batagitinga oli. Kakati sipiika tusuubira nti agenda okutuuza parliament oba plenary oba session nga singa tuba tuwezeza emikono kaŋŋambe bwentyo. Naye sipiika Honorable Ssekikubo yabadde mugezi era mwebaza nnyo obutamusaako kubanga enkima tesala gwakibira. Naye sipiika yakitidde naye mu kukitya akiraba nti eno kiyinza okuweta naye nekijja ekimusuula mu mugongo era teyandikyangadde naye aziro nga aziffe tuweza emikono tujja kugiweza era bwe tuba tetugiwezeza kubanga ndaba kino kitambulidde tugenda mu wiiki yakubiri tetufaayo. Bwe sooka ofumitirize werowoozi nammwe abawuliriza mukaka ababaka bammwe okusayininga basayininge kubanga ababaka bano bakiikirira ffe. Kati ffe tugamba ssente y'omuwi w'omusolo mugigabanya bubi. Kati ogenda okwesanga n'omusuubuzi gwe wali badde ogamba muwe emisolo aluzinga asula moraalu y'okuwa omusolo ng'ekimusuuza moraalu y'okuwa omusolo kubanga ssente zaawa talaba ngeri yonna bwetuukagana n'okuba nti etuukira ku muntu wa wansi oba ye ku ye ekola omulimu gw'aba agiweereddeyo. Kati bw'alaba nga ssente eno egyawadde yambe eggwanga yeegabanya abantu b'obala ku lubatu 1 2 3 4 5 6 abaana bano naye talina nsonga lwaki awa omusolo. In fact bwe batakikola kino Parliament ya Uganda bagenda kwongeza amaanyi g'abasuubuzi okunoonya obuwaayiro bwawe babbira emisolo kuba bajja kuba tebakyalina moraalu egamba nti tuwe emisolo batukolere enguudo, tuwe emisolo batuwe amasanyalaze, tuwe emisolo basasule abakozi ba gavumenti bakolaki batubba bubbi. Kati awo obuzibu we buli era Parliament bwebanga emanyi nti etuula nekola amateeka nga gatuukira ku ffe ababaka bekula omutima bakirowoozeeko. olinga agamba nti buli nsimbi egabanyizibwa mu Parliament nti gwa muwi gwa musolo wa wano wansi abonaabona. Kakati kankubuulire mu bakozi oba mu bannabyabufuzi omubaka wa Parliament yaweebwa eddembe ssente zafuna eziriko pe as you earn eziriko NSSF ssente zaabwe tuzibawa bwe tumala ozizibawa nga ziva mu misolo beegerekera bamala okwegerekera ne tubawa amafuta muganda wange yakyogerako wano bwe tumala obawa amafuta ne tubawa ssente olw'okutuula olw'okukiika mu bukiiko obw'enjawulo. Kati bwe tumala obawa ssente ezo zonna ze tugamba ne tubawa kyandibadde kya nsonga nnyo ekibawesa ssente ezo babeere vigilant eyo hawusi yeyina okulondoola essente y'omuwi w'omusolo Parliament naye bwe bukya ng'ate yeekukusa ssente y'omuwi w'omusolo ana n'azirondoola ke bayita akatyabaga. Bwe wabanga omubbi gw'otumye agenda akwata omubbi ate yakubbye kiba kyabulabe kubanga ogenda otunula member wa Parliament budgeting okulondoola ensente y'omuwi w'omusolo. Omuwi w'omusolo gw'atululiriza
tunategeera musolo gwo lwaki ekikwase nabo ani agereka omusolo guno? Omusolo guno Ministry of Finance egereka emisolo naye tegisobola fuluma tegira approve by Parliament. Kiba kitegeeza Parliament tobalabanga nga betwala mu supplementary bwe bamala okugereka budget n'efuluma buli kimu Parliament bagisomera budget ewulirize ebuuze wano nga wagenzewo sente zino ziragawa owulire ababaka wano abadde babuuza sente zetuwa security nyingi kubanga security tetulabuuza bibuuzo kati ogenda okwekanga nga classified budgets eza security babaka babuuza nnyo naye bamala okubuuza nnyo ogenda olaba agriculture omubaka agamba nga tugiwadde sente kubanga ffe Uganda tutwali tupesingira kulima ogenda olaba enguudo ngambi nga tuwataddewo sente bawabula nti naye sente zino wano teekako wano na wano ogatewo wano tulaba ntono then olumala ne bagamba naye sente zino tuzirina okuzapuluvinga naye tuba twewozeeyo ke twewoze tunaasobola titusobola ebapuluvinga ate ekizibu kye tulina wano ate mudda ogenda okulaba nti wali baddewo financial ya notala supplementary budget kati kiba kitegeeza tukyapulaninga bubi mu pulaninga yaffe pulaninga bubi oba supplementary budget eno ebamu bannakigwanyizi. Kati omusolo guno gukosa kutya ngaffe abantu bewansi nga nze munnakyankwanza ali eyo wansi juzi URA yaleeta akawaayiro bina kudda ku digito nsolo z'omusolo tukozesa ebyuma electronic nze owe wansi eyo sibikozesa ebikozesa network sibikozesa bw'oba wali ogezeeko mu hardware nene mu maduuka amanene waliwo olwotuukayo ogula ebintu bagamba tetulina network URA terina network kati akantu kano baagalako extendinga ak'okusolooza omusolo electronically nga bategeera ky'otunze ne sitooko gw'olina mu bantu ab'enjawulo naye ne kagirako akawaayiro akalala aka value added tax gwe baakyusizaamu value added tax atuwuliza gyalompulire omusolo gwo gubaddewo naye nga guli ku factory guli ku amakolero omusolo guno bwe baagukutte njagala atuwuliriza otegeere w'okigwiramu bwe waba wali otudde waka ng'olowooza nti omusolo guno tegukukosa njagala owulire bulungi manye w'okigwiramu omusolo guno akasawo ka sukaali tugeze kafumire emitwalo 10 factory esasula 18% ebitundu 18 buli kikumi ekwata emitwalo 10 wisama 18% gwegumu kanaana negugattako kuba ku mitwalo 10 yabadde emaze okukola emitwalo 10 ngegamba production yagwedde tugeze emitwalo 8 kitundu nteekawo mu kitundu gy'emitwalo 10 kati nteekako za government 18% kati nekufuka omutwalo 11 munusu kanaana kati awo tubadde twagala oluseera afuna akasawo ku mutwalo 11 mu kanaana naye ate yo gavumenti egamba oluseera bw'afuna akasawo kano naye atekeko amagoba ge naddemu akubisemu 18%. So nzijje nkasuubule emitwalo 11 kanaana nkaleete nambe ti amagoba ngenda kukola 12 gibeere 14 naddemu atekeko 12 atekeko 18%. Kiba kitegeeza akwate emitwalo 12 akubiseemu 18%. Akasawa kaba kalumba 14. Akasawa akafulumira ku mitwalo 10. Kati yo omusuubuzi ng'akukaayanirako kubanga n'oyo olosera kajja muvaako. Kana akasawo kagibwako ekitegeeza emirundi gy'ebiri. Kati kye bayita double taxation. Atuwuliriza okusolooza ekyamaguzi kimu n'okisolooza emirundi ebiri. Njagala ompuliriza atuwuliriza bulungi. Njagala kinyusa wano nze ali eno wansi entwetwe. Yes, atuwuliriza. Nti akasawo kano oloseera naye akafulumiza n'ate gwakawasigwe konsuma naye akawali teira liteira yatunda akamu akamu oloseera ajja avuga emmotoka yo n'agireeta ku dduuka bw'atunda akamu akamu n'akusuubuza n'atukula ensawo za sukaali 10 kati akasawo ako ogenda okwekanga okafunidde 15 kitundu
akafulumya ku 10. Yes, oba 11 kanaana. Kati ekyo omusuubuzi okukaayanirako yali akimanyi omuzungu kyayita buyers oba consumers will to purchase. Obwagazi bwa consumer oba yagula asembayo ogula ekintu ekyo. Bwe kirinya obwagazi bwakyo bukendeera. Era bw'aba alina engeri y'okukyewala atandika okukyewala okugeza muntu bw'atuwuliriza omuntu busobola okukya ne yeewala sukaali n'amuvaako okugobbeeyo. Naye ate gavumenti yo yakimanya ti omuntu tasobola kwewala munnyo. Kati mu ngeri eyo omubaka wo mu kuyita mu kuteesa yalina oteesa ng'ekintu akubirira agamba omulonzi wange omunnyo bwe gulinya ennyo anaagugula. Ekitegeeza omulimu guno abasuubuzi gwe baatukolera omubaka ye yandigulwanya okusinga. Anti omubaka yalina gulwanira mu paalamenti. Kati omusuubuzi agenda olaba paalamenti. In fact walaba omusajja agamba mukulu pulezidenti ffe tebatufaako ababaka bali eri bekusa. Yalina obusungu bw'ababaka kubanga yali akimanyi yalina kuba omubaka yalina kirwanira mu paalamenti nga tekinafuluma. So abantu abamu balowooza beebuuza naye omubaka wange alina eddoboozi limu. Anti tuli bangi ababaka bali 529 ate ffe tubalonda ffe tubawa obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa buno tubasaba babukole bulungi. Kati ffe bwe tulabira ebitatambudde oba nze kikomeko nenda bitatambudde neŋŋamba naye ntwetwe lwaki tetuzuukuka? Twetwe nitukola ki? Ate twazuukuse tugambe nti twetwe kaawunti erimu katukwate olwetu tujje tweyerere. Bwe kiba kibuga nga kikyafu tukyeyerere, bwe liba kuwunga likyafu tuliyerere, bwe kuba nga mu paalamenti tulina kye twagala okutuusa tukyetuusize. Njagala ntuuse eddoboozi lino ku buli omu awuliriza, ab'Entwetwe mu tawuni, ab'Ebugomolwa, ab'Ekyabasiita eyo munda, ab'e Kasambya, bonna abawuliriza, ab'e Masodde, bonna ab'Omutuba, nti omubakawo omuvunaanyizibwako ebitundu byonna kubanga gwamulonda. Bw'aba ng'akulaga nti ye yavunaanyizibwa ku ggwe, then ekyo kikyamu bwe tanamanya maanyi go we gali. Amaanyi go we gali gali ku ngeri gye tukubamu akalulu. Atuuza kaludde 226. 226 kumpi era ebbugumuli eby'obufuzi ligenda kulinya. Naye twagala abantu b'Entwetwe n'ekyangwanzi mu kulonda bayite mu kufumitiriza n'okulowooza ennyo. Ffe tetuvoola bakulembeze baliyo. Abakulembeze abaliyo be bali kubanga buli omu akolako kyasobodde. Nannyuka n'omulala n'akola ki? N'akola. Abakulembeze abaliyo temubavoola, temubaddiza nti kino tebaakikola. Abakulembeze abo babakulembedde ebbanga era tubadde nabo. Mubaanirize, mubagambe oba mubannyonnyole nti mu butuufu emyaka 10, emyaka 5 kino na kino na kino obikoze, kino kigayina kino, naye webale tuweereza. Temubaboola kubanga oba olumu ojja kwata ekidomola okintike nga sikisobola. Kati bwe boozuula nti wannonda naye waliwo bye wampa mbyetike naye ne binema, obintikula n'obitikka omulala n'abyetika n'ate nze g'obitikudde ate tonvoola nakunvuma. Oneebaza ku lw'ebyo bye nakola. Abakulembeze abaliyo mubeebaze oba byabasobako, it is okay. Ensi tekomalengo oba byabasobako, it is okay. Mubeebaze. Obukulembeze tebukoma leero. Ebyo bye tuyaayaanira tubituukako mu mirembe, si mu njawukana. Muganda wange ensonga eno tubadde ku nsonga ya musolo. Katunulidde munnantwetwe munnakyankwanzi ono gumukosezaawa era ng'ekijanyisa okwetawuluza embeera eyo ey'okubanga afuna obwenkanya mu ngeri gyalina okusasula ogyene okubugibwako omusolo omutuufu. Kama wange nayanzeege sebe ekitongole ekitwala wano mu Uganda, ekikuŋŋaanya ky'omusolo kiyitibwa Uganda Revenue Authority. Ekitongole ekyo kituula Nakawa waawo nga kirina amatabi ag'enjawulo mu ggwanga. Ekitongole ekyo kyo kiwa
ensengeka mu gy'emisolo bwe girina okujja. Kakati kiyinza okugamba nti omuntu omusuubuzi wa kasooli bw'anaaba nga ayisa kasooli we ku booda e Busia ajja kumuweranga omusolo bwe guti. Kati bwe kimala okukola ennambika eyo kigiwereza mu paalamenti. Paalamenti yo ne lifuula etteeka. Kyobala nga omulimu gwa paalamenti ogumu ku jjo okubeera nga bakola amateeka. Olw'ensonga eyo teri URA oba Uganda Revenue Authority ekitongole ekikuŋŋaanya emisolo kyekiteeka mu nkola nga tekifunye kukakasibwa kuva mu paalamenti ya Uganda. Era omusolo gukabya abasuubuzi akayirigombe ensangi zino paalamenti yaguyisa mu mwaka gwa 2018 n'egiyisa. Yensonga lwaki tutuusa abakulembeze baffe ku nninga, kubanga mukama wange ojja kujjukira nagamba nti buli kimu ekituukako mu ggwanga lyaffe kitambulira ku bukulembeze. Era buli kimu kasolo okugwa bukulembeze. Kasoli bwatundwa ebina nga nagula kilo ya mutwalo okusimba bukulembeze batya. Olw'ensonga obukulembeze bwo bwe busalawo ogenda okunoonya akatale ebweru w'eggwanga oba nedda. Obukulembeze bwo busobola okugamba nti omusuubuzi w'akasooli ekibuga agenda kubeera ng'omu. Kisa yekka akkirizibwa okusuubula kasooli ekibuga. Basobola okukwata ttende emu ekyo bagiwa omuntu omwe yalina okufulumya nti yekka alina okufulumya neyeteekateekera ebbeeyi gy'alina okuba ate ng'atundirako kubanga yekka agula mu katale. Olw'ensonga eyo yasobola okusalawo n'agamba ajja kugula bina oba tonguza bina ogenda muguzaani ne bwagamba 10 era mukkiriza. Era mukkiriza kuba temulina kyakukola. Obwo bukulembeze. Kyova olaba nze wensangu nagamba nti ebyobukulembeze tebinkwatako kinkolera ddala bubi. Kubanga n'awaka w'oli embeera gy'olimu obukulembeze busalawo nnyo. Obukulembeze bujja osalawo okuzimbira oluguudo okuva e Muwangi oba okuva e Bambaala okudda ekiboga gy'ogenda otunda kasooli. Obukulembeze bwe busalawo ebiddagala ogenda okukozesa mu nnimiro ng'ofuuyira kasooli wo, ofuuyira omuddo, ofuuyira obuwuka, waliwo obusaliro obujja ne bulya kasooli. Obukulembeze busalawo omutindo ogunajja mu ggwanga gunaaba gutya. Binaaba bicupuli oba gunaaba eddagala nga ddala omuntu bw'alifuuyira omuddo gukala. Obukulembeze bwe busalawo nti ebbeeyi y'ensigo enaabeera etya, kubanga omusolo gwe bassa ku nsigo gwe gusalawo yaba omusuubuzi oli agireeta okuva ebweru w'eggwanga oba oyo agikola mu Uganda, omusolo gwasasula gwe gusalawo. Sivumirira musolo kubanga mulungi nnyo. Sebe mabegakaawo gavumenti ya Uganda ebadde ebala abantu. Ekigenda ky'okubala abantu kyamanyi omuwendo gwe balina basobola obateekerateekera obulungi. Sebe okubona ateeka omukolo ewuwo ne bagamba nti tukoleyo bageti ey'abantu tugenda okukyaza. Basobola kubuuza tuteekerateekera abantu bameka. Olw'ensonga eyo kikulu nnyo okubeera nti bamanyi omuwendo gw'abantu gwe bateekerateekera. Naye enzirayo ku kiri nti omusolo guno gukosa gutya omuntu ali ekyankwanzi. Ekyennaku nti emisolo gino abantu bagiwa abasuubuzi bagiwa muganda abadde ayogera ku nsonga y'ababaka bano abegabanya ssente. Sebo wakayigambye n'ogamba nti bayinza okuba nga baali basiimibwa olw'emirimu gye baakola. Ebiwandiiko byalaga nti abantu abo begabanya ssente nga bakamala emyezi 6 mu paalamenti oba mu bifo bye baalimu. Naye ng'ekifo kye baalimu bali balina okimala mu myaka 2 n'ekitundu. Toyinza kuŋŋamba nti mu myezi 6 ku myaka 2 n'ekitundu gy'olina okumala mu kifo ekyo ky'olimu bw'osazeewo mu myezi 6 nti nkoze nnyo nsaana akasiimu. Sebo okola ne redi eno kyana mu 9:7. Sebo bw'obanga okoze bulungi puroguramu yeeno si gw'osalawo si gw'otogamba nti omuzira nyange muzira nnyonyi oli muzira nnyonyi n'ogamba nti nsaana emitwalo 10 wabula nawe olina bakama babakutwala be basaba ne bagamba ti omuzira nnyonyi akoze bulungi tumuwe akasimu bwe kati. So si gw'otuula n'ogamba nti nze kanneetemereko ekiwayi toba nayo wabula mukola oba akabaganga ako ne bagamba nti omuzira nnyonyi asiimiddwa bwati ne bwati n'omulimu gwakoze. Okusiima tetukiganda naye asiimibwa abeera atya nga yeegabanya. Si bwe kyali kyamu era gumalaga nsimbi. Nange negata omuganda ne ngamba nti omubaka waffe omubaka atukiikirira kya mugaso nnyo. Sebo nalabye omubaka Kefa Kiwanuka Dokita yasayininze
ku babaka bajje mu parliament babajje mu bifo bibalimu namulabye. So olw'ensonga eyo twagala nnyo munnakyankwanzi amanye nti obukulembeze bwe bulina okuba nga bumufaako butya nga bumuteekerateekera ebyo byetaaga okubeera ng'abeera bulungi. Abazungu abo nno betwegomba ekyenjawulo ku bazungu nti omwavu n'omugagga babeera kyekimu kubanga buli omu agenda mu ddwaliro akolebwako. Bani abatandikirwako okuteekateeka ogamba nti omusolo gulina okuba bwe guti? Sebo parliament etandika esookerwako kubanga ekifuula etteeka. Bali bo bakola okusaba oba bo bakola enteekateeka. Kitegeeza nti parliament weba yeesalawo omubaka gwe tusindika yalina okuba ekisumuluzo ddala ekyebyenfuna byaffe ekyembeera gye tunaatambuliramu. Bwe kiri ekyo bwe kiri. Lwaki ogamba nti bwe kiri? Ekingambisa nti bwe kiri omubaka waffe alina okumanya nti abantu b'enkulembera kiki kye balimu ennyo. Bw'omanya nti abantu bali mu kasooli awo olina okusesira mu kasooli. Gw'omu ku balina okuleeta amabago okulaba nti kasooli ebbeeyi ye ebeera nga erina engeri gyefugibwamu. Kati nkola bwoti njagala saagala olabule kuba oyinza okwogera kino oyinza okulabula omuntu yenna. Example nti otambula MP2B nga gwe byotera okutambula naye bye mulaba gwoba olaba Kyankwanzi nga yo kiki kyetaaga okubanga ogambye okusinziira ku kitundu kyo weba bya bulimi olina kusinziira ku byobuli n'oga nti kitundu kyange nakubanga ntikulakulanya mu mbeera eyo kirimu gye kyagalamu. Kyankwanzi ng'eno bw'oba gwe member wa parliament. Sebo Kyankwanzi district nnimi era nnunzi nga bw'ogambye. Bw'omanya nti bannakyankwanzi bano balimi ba bijanjaalo. Ebijanjaalo ebyo bw'oba obiraba ssebo tebikoma kubirya bulimba. Kasooli takoma bukumi kumukubamu kawunga wabula alimu emiganyulo emirala eri abakuba ebijanjaalo bikubamu obuugi naye okolamu obuugi kubanga alimu ekiriisa ekiyamba abaana okukula obulungi. Tubimanyi Kyankwanzi kakati kikulu nnyo okubeera nti tubimanya olw'ensonga bwe tuba nga tukoze factory mu Kyankwanzi ng'egatta omutindo ku bijanjaalo bye balima ebbeeyi y'ebijanjaalo egenda kulinnya kubanga kye batunda tebabitunda nga bijanjaalo wala bagenda bitunda ng'obuugi obulimu proteins ziyamba abalwadde basirimu abo ssebo bolaba babeera ku proteins ng'ekimu ku bye bajjamu proteins by'ebijanjaalo. Abaana abato bakola obuugi bateekamu kasoya bateekamu ebijanjaalo ne bateekamu n'akawunga. Kati bw'obanga otaddewo akatale mu Kyankwanzi ng'ebijanjaalo kubanga obuugi obwogenda kwate bugenda kuba mu Kyankwanzi abagenda talege gonga yonna n'okufuluma wabweru w'eggwanga. Kitegeeza nti ogenda kuba otaddewo akatale ak'essimba mu kitundu kyo. Kati omukulembeze waffe tuba twagala amanye nti ffe ekigendero kyaffe mu Kyankwanzi kiriwa wa olina otteeka amaanyi nga wano bwe nteekawo amaanyi ngenda kuba abantu bange mbasitula. Ettaka lyabwe olikuumye kuba nawulira ssebo esaidi eno mu Ntwetwe nga bagoba abantu ku ttaka. Abantu bwe bagoba ku ttaka ettaka lyemu gwe balima ebirime byabwe bye batwala mu butale. Bwe baba nga babagobye kitegeeza ettaka terikyaliwo. Kati abantu abo oba basindise mu buddu kubanga badde n'ettaka linga alina ekijanjo kyalimawo sizo neggwako n'atunda n'atwala omwana ku ssomero n'atwala omwana mu ddwaliro n'agula ebyetaaga awaka kitegeeza nti ligenda kuba teririiwo. Abantu buli wobaavuwaze ennyo oba otabangula amaka kubanga omusajja bw'anaava mu kyalo eri mu bbaala okunywa akawala kike ka 5 n'atuuka ne bamusaba sukaali ajja kuba omukazi oluyi. Omukazi bw'anaamala mukuba oluyi n'ajja ddu kuba omwana n'omwana omukulu n'ajja kuba mutoowe. Kati awo tulaga nti twetaaga ositula ebyenfuna eby'ebitundu byaffe. Bannakenya ssebo bali eyo baagala kasooli. Singa omuntu ajja Bannakenya Kenya n'abaleeta wano mu kyama kiboga n'abakwasiganya n'abasuubuzi omusuubuzi n'aba nga takyetaaga kugenda kuva wano agende e Busia
yabatwala kasooli wabula yo musuubuzi akwatagane ne munna Kenya amusuubulireko wano ate n'omusuubuzi wa wano naye agende mu kyalo abinoonye kuba yamanyi ani alina kasooli yamanya amakubo okitegeera kati olw'ensonga eyo twetaaga okubanga abakulembeze twenyigiramu butereevu mu byenfuna by'abantu kubanga tosobola kuba musanyufu ebiraga nti omukulembeze akoze okubeera nga abantu bakulembera beeyagalira mu bukulembeze bwe obukulembeze nze mbwesibako nnyo newanakubadde naffe abantu tulina okuba nga twerwanako kulaba butya bwe tujja mu mbeera etali nnungi omuntu olina okubaako nekyokola era oli waŋŋamba nti muna bwavu bunnuma obuuza nti olina kyotunda kubanga sente zigenda kukeera nkya zo zirete mu nsawo zo zeteekemu wabula obaako nekyotunda ne bwe ofunayo katono katya bagamba nnyama ntono ekayana eri mu nkwawa ate omuntu wange olina koyina kotunda buli kofunako obaako engeri gyekakusitulamu olw'ensonga eyo nkubiriza bannakyankwanzi ate nga mmanyi nti bakozi era kyobola nagambye njagala nnyo omulamwa gw'omukutu guno ogw'empuliziganya nti eddoboozi ly'omukozi buli bwekiwulira ekyo kinsanyusa nnyo kubanga mu nsi muno mwe tuli buli omu olina okuba nga oli muki mukozi musajja yagamba nti okukola tekutta naye ate obutakola butta kubanga tobanga tokola tojja kuba na nsimbi tojja kusobola kwetuusako byetaago byo okiraba tojja kusobola kulabira mwana wo tojja kusobola kwetwala mu ddwaliro so olw'ensonga eyo njagala nnyo okukubiriza abantu nti omuntu keera ku makya ogende mu nnimiro obeeko kyosimba sizoni zaffe zikyankalanamu naye tewali kyakukola yembeera mwe tulina okukolera okulaba nga twesitula ng'abantu ebimu ssebo okubeezawo amawanga yemmere nali e Kenya ne munnange ono netunywamu n'abasajja Abannakenya batugamba nti twabagamba nti naye mmwe nga mwazimba nnyo enguudo ne batugamba nti enguudo twazimba naye ffe enjala etuluma tetulina mmere ne batugamba twegomba Uganda nnyo kubanga bo balina emmere ssebo Bannakenya bali akawunga bakayita ugali akawunga ako tebakafuuwako wano ffe tuyita obuugi akawunga katali kafuuweko boke balya naye ekibaliisaako kugezaako okulaba nti tebawonona ffe gwe tusula gwe tuweekoko nga kyakyu bo bamulira mu kawunga kaabwe ekikulaga nti eggwanga lyaffe ddungi nnyo Munnakenya okuba omusolo gwateeka mu ttaka yeetaaga ebigimusa biyitirivu nnyo naye wano omuntu osimba enkuba n'etonnya ettaka ne libala kasooli bw'onaabala eryo ne bibala naye eri beetaaga ebigimusa okugimusa omusana gubookya beetaaga okufukirira olw'ensonga eyo njagala nnyo twekozese omukisa gwe tulina gukubeera nti ffe tulina ettaka eddungi tube nga tulikozesa tulime ebirime ate twongera okubira gavumenti omulanga okwongera okufa ku bantu baffe okubeera nti abakozi ba gavumenti bakola kubanga gavumenti erina Kyankwanzi Ssebo district erina omukozi gwe bayita omulimisa oyo era obukulembeze bwe ngamba nti obukulembeze bulondoola okugamba nti omulimisa ono atuuka ku bitundu okubirambika kubanga ssebo ennima egenda ekyuka ennima bajjajjaffe gye baalima si ennima y'ennaku zino emirembe gigenda gikyuka n'omuntu alina okukyukana n'omulembe ebinja bye banna bisimba nga luli nga sibisimbye mu layini essaawa ne bagamba nti olina bisimba mu layini bisobola okwegazaanya obulungi okubala obulungi kati ogwe mulimu gw'omulimisa okufaayo omulimisa senga agenda ku kyalo n'amanya nti ekyalo kisala kiriko omulimi asinga amaanyi egundi nagala n'ayogera n'oyo oyo asobola otuka ku balimi abalala bonna kubanga bamumanyi ate bamulaba ate naye abamanyi kati omulimisa bw'agenda n'asomesa ono enjiri etambula mangu kubanga zitasobola kugenda ku buli mulimi omutegeeza butya bwe tulina okukolamu ebintu naye abo bayita ba lead or model farmer nti be balabirako bw'ojja n'osomesa oyo enjiri etambula ebisolo waliwo abasawo ababeera ku district n'okukira ddala wansi eno ku sub county zirina abasawo aba gavumenti abasasula omusaala n'olwokuba nti oluusi obukulembeze tebukoze ekitundu kyabwo abantu abo tebakola mirimu gyabwe bulungi nga bye balagikola eri abagikola mbeebaza naye abatagikoze tebagikola lwa nsonga eyo olw'ensonga eyo mba njagala nnyo ne tuba nga waliwo okulambika era okutambulira wamu n'abakozi ba gavumenti
okulaba nti buli omu atukkiriza obweyamo bwe n'obuvunaanyizibwa bwe eri abantu baffe mu Kyankwanzi. Eriyo abakwasaganya ebyobutale aba marketing ku district okwo. Kati abantu abo balina okuba nga nabo benyigiramu okulaba nti bayambako abantu baffe obwegassi, okulaba nti abantu baffe tutambula wamu nga tusitula era nga tukulaakulanya ebitundu byaffe mu Kyankwanzi. Sebo neyanzege lw'eggwanga n'ensi yange. Omanyi muganda wange babadde ayogera nina scenario yenzijukidde. Manyi nze njagala nnyo okwewuliriza ate njagala nnyo okuwuliriza ebiva mu bantu. Nze bwe ntuuka mu bantu fuuka omu ku bo ne tunyumya emboozi nabaddeko eyo ewaffe wangi ne mbaako n'abantu bennyumya nabo tunyumya emboozi ng'emboozi balina za njawulo. Abamu bagamba obukulembeze tebutuyambye, abalala bagamba ayinza okusinziira nga bwenda. Ffe Uganda twagivaako n'abantu twabavaako. Oli bwakuyamba n'ofuna ekyokulya olinawo okulimira n'obeerawo. Oba abakulembeze bafuga oba bakola biki be bamanyi, ekyo bakiyita kugwamu ssuubi. Kati omukulembeze bw'olesa agenda akumalemu essuubi, yateeka etteeka nga lita amafuta bagyongeza, bayogeddeko omusolo gwa 1,400 lita y'amafuta. Kati gwe kirowoleza kwavuga emmotoka ne weerabira nti abadde asembeza ebizigo okubijja e Kampala okubireeta ekibuga, eyo lita agenda gyongeza. Yagibala wano n'agissa ku bizigo bye. Ow'emmere agibala wano abadde atwala kasoolo e Kampala, bw'ebbeeyi bwesigala nga yemu naye bw'ajja mu kyalo agula ebbeeyi gy'alabe n'amuyisaawo amafuta okutuuka e Kampala. Buli kintu kisalibwawo obukulembeze. So bwe tuba tulonda nsiima nnyo abantu abatwala obudde ne bawuliriza amawulire ate ne balaba amawulire ate ne basoma amawulire. Kubanga omulonzi akyasinze okubeera nga ali updated oba ng'amanyi ebitambula mu nsi. Ensobi ziba ntono ng'alonda. Ne buli lwaba nga bamukugidde obutafuna information obutafuna amawulire gatambula mu nsi kyawukanamu. Naye nze nkimanyi Kyankwanzi, Butemba, awo n'Entunda, bona ab'e Butemba constituency n'Entunda constituency, abalonzi baffe muli bagezi, muzibuse ebitabo mubisomye, musoma amawulire, muwuliriza amawulire ku leediyo kwe tuli ne TV z'endala ne leediyo z'endala. Mumanye ebigenda ate munoonyereze ababaka baleme kubakugira information, kubakugira amawulire. Munoonyereze, mufune amawulire agakwata ku bitundu byammwe, mufune amawulire agakwata ku nsi yammwe. Musobole okumanya omubaka wammwe gwe mwalonda biki byavunaanyizibwa okukola era akozeeko biriwa ne byatavunaanyizibwa. So omubaka muleme musaba bintu byatalina bbawa ate byalina obbawa eby'amaanyi ate mubireke. Kyova nze mpisaamu eddoboozi buli lunaku agamba bw'omulonzi eddembe lyo terigulwa bunusu, eddembe ly'okulonda lya mugaso nnyo n'okusinga omukulembeze gw'otunuulidde kyagenda okujja mu bwavu. Abakulembeze babajja mu bwavu nga bakolera polisi oba bateeka amateeka agaliteekawo embeera ebakkirizisa okukola. Naye omukulembeze bw'ateeka embeera nga tebakkirizisa kukola, oyo taba mukulembeze. So mpaagulu nga mbagamba nze ekikomeko gyo nazze maaso gammwe ate nkyabanoonya. Njagala tegeeza bannantwetwe naddala twetwe Town Council tulina kye tubategekera. Twagala tujje tusisinkane abantu, omukulembeze asisinkane abantu. Tugenda kujja n'abantu ab'enjawulo tukole kye bayita launch. Tulonkinga obukulembeze bwaffe, tubawe manifesto yaffe, ebintu ebyo bijja kukolebwa Ntwetwe. Tugenda noonya ekifo tubategeeze. So mu mbeera eno sijja kwogera bingi kubanga n'obudde si bwe buli ku ludda lwaffe. Katonda ababeere
musule bulungi ate mubeere. Nange osigenda kubate nga nsukawo maze okukwata eddakiika 10 mu pulogulaamu ya munnange. Sigadde ndi omuzira nyongere nse bulime ate era amubeere bulungi.